The newsroom, where untold story is revealed. The first time we appeared in this court, Your Worship, the court gave us directives. Those directives were to the effect that the applicant would file submissions. Ebya Hajj Ali Mwizera okufuna bailo byo ekyamazima amatuufu byeyongedde okubeera nga byonooneka oba oliawo n'emikiso gena maaso n'okubeera nga gyeyongera okukendeera n'okugwayo. Olunaku lwa leero bapuliida be nga kwotadde bapuliida ba Hajati Zuura bagasimbaganye butereevu nnyo mu High Court waliyo Nakasero. Era gye biggweredde mu kuwanyisiganya ebigambo kino ne kino n'olwaleero bapuliida babadde basungwavu. Era omuwaabi wa gavumenti ekituufu kiri nti ku busungu obubaddewo leero mu kkooti Tiimu Hajji ogenda maaso n'okubeera nga oba oliawo mufuna bailo kyandibeera ekizibu ennyo. Njagala nkuwe nga kkooti bwegenze maaso n'okubeera nga etambula kubanga ye bamwongeddeyo okutuusa nga ennaku z'omwezi 5 olujja balwakuna lwa wiiki eno bakomewo balabe oba oliawo okusaba kwabwe kunakkirizibwa. Abo nno ababadde abalina okubeera nga beeyimirira Hajji ono bagenze maaso n'okubeera nga batunulamuko mu credentials zaabwe. Era nga Kanso Muhammad Nsereko bwagenda maaso n'okubeera nga annyonnyola. Njagala nsooke nkwe vidiyo eno olabe omuwaabi wa gavumenti embeera gy'abaddemu ebigambo engeri gy'abiwanvuyizzaamu n'ensengeka yaabyo n'obusungu obukirimu. Then nkwe Muhammad Nsereko naye ate tuwulire ku ludda lwe. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo sooka ogimpere like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro mu ngeri yemu ate atana subscribinga. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu sooka subscribing mwannyinaze tusobole otambuza ensonga butereevu nnyo nnyini ddala. My Lord, you know, counsel, you are not going to divert me. I am responding to section. He shouldn't be restricted to what we stated all along. I'm responding to section 14(2)(c, and that is what was raised. Your Worship, we need some orderliness. My brother, please do not distract me. For your record, I cannot be distracted. For your record. Most obliged. And I request my brother, respect and be quiet. When he raises it up, we take a seat. And being senior to him, we should really respect him. And when he stands, you sit down. So my brother, it's my day. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. What does the principles of justice require? What do the principles of equity require? What do the principles of good conscience require? Under the instant case, where even the registrar wants to receive particulars of sureties but cannot go further to hear anything further than that. What is justice? When we are going to adjourn the matter, then when a person who can entertain it comes and you see, think about it. Your Honor, it is my duty as a Minister of Justice to make sure that any illegality, whether it works on my behalf or against my behalf, it is my duty to make sure that it is arrested at the earliest opportune time. And I submit that, Your Honor, the best that this court right now can do is either adjourn this matter till a judicial officer that is authorized appears to handle, or Your Honor,
seek supervisory intervention to have this matter reallocated before any other judge today, and we have this matter disposed of today. Ebigambo bwe bityo bwe biri kakati nno Muhammad Nsereko agamba nti okusinziira ku bigambo by'omuwabi wa gavumenti ne bapulida ba Ajati Zura agamba nti ensonga bazijje mu mateeka ne baziteekamu nnyo feelings nnyingi kyagamba nti eyali kyo kikontana oboolyawo n'amateeka nga bwe galina otambula naye n'agamba kyasaba omulamuzi kiri kimu kyokka agoberere ebyo birina okugobererwa ate ne bail applications yaabwe gende maaso n'okuddibwamu kubanga buli munnansi yenna aweebwa eddembe n'etteeka limukkiriza okubeera nga yeeyimirirwa. Ebigambo bino kambikuwe twakisabumitianga kwogera ku biriyo naye ekiruunyisa olabira ddala omutima omukyafu oguva ku ludda luli omukyafu ye kennyini ne yeeyogeza tumwagala bweru mwana ate yennyini n'agamba ate oba abaddeyo ebbanga lyonna asigale ng'abaayo ndowooza kino kiyigiriza abantu kitukoze bulungi ne mubaawo naye kiyigiriza abantu nti kati omwami ono singa adde talina bamuwolereza ng'oli asuzeewo bwe mulabye bamusindise busindisi mwaka gukola ki gujja ekyo kibalage nti bannange mu nsi muno bw'obulwako omuntu akuwanikira omukono gwe manya nti ensi eba ekuddugalidde naye twebaza kooti nti ekkiriza okulaba obulabi nti abeeyimirize baliwa nti baabano ate bannaffe mubawulidde asoose kuwakanya nze sijja kukkiriza nkola eno naffe ne tumubuuza ng'okkiriza ekkooti eno ng'omukulu oyo ali awo gw'owakanya okuwa ennaku z'omwezi kitegeeza nawe aba akuwulira oba okugamba nti leeta documents zino kyenjagadde okubaga nti ekiddiriramu ekyo kyonna kwe kumanya nti tujja kukomawo ng'ennaku z'omwezi 5 luliba lwakuna naye omukulu ateekemu okusaba kwe kwabadde agamba n'ebirala ebisigadde tulindirire naye ebisinga okumanya mu bino abadde batagoberera twabiwaayo mu buwandiike neera mbuli olaba ateekawo akakodyo nja kuba mmenyese nja kuba kakati ne process eno olaba tebaagala egende mu maaso kakati yeetuuma training n'agamba nja kuba mmenyese ate nja sijja kubaawo so nga ate olwasooka ffe twakkiriza ng'agamba agenda ggulu ku train tukozese buntu bulamu naye kwegamba buli bweggwamu amazima ebyo byennyini bye mulaba kwegamba mwenna mukirabe omuntu omu n'agamba agenda akwanguwa aveeyo njagala aveeyo ate n'amala n'agamba alindira eddala oba alinda kibawo ekyokuyiga kingi nti okuuma kw'ebigambo kutono nnyo nti mu sekendi emu omuntu yeefuula ne yeefuulira ddala kwega buli kyayogera naye katubirekere kooti honorable singa takomawo ennaku z'omwezi nga 5 tekigaana kooti kusamba tekigaana so tusuubire nti ennaku ze babawadde buli kimu kigenda kubanga kyongera katusabe inshallah naye nze nkakasa tekigaana ate aba alagiddwa anti kiri kiba kiragiro kya kooti ebyo ababadde mu makooti ga wansi abaami n'abakyala ababaddeko mukimanyi bulungi bannamateeka naddala ku ludda oluwaabi olumu bakozesa akakodyo ako okwebulankanya katulugunye omuntu asigale muki munda kati neeyo lesoni mugiyize wano tyagamba nalwadde enkya nakoze kino nga bwe bakwongerayo dda nga wayise omwaka dda nga bwe nakibagamba nti baba banoonya bakutwayinge nga wayiseewo n'emyaka nga 9 ndowooza mukiyize buli siteepu gye mulimu wano ebeere lesoni eri abantu mu abali ebweru simanyi sisalirawo kooti okujja kuba kulamula kwa kooti naye tulazeeyo abeeyimirize ebirala twabiwaayo mu buwandiike naye teriiyo nsonga ya simba munaffe gyabaddeawo okujja weja okuyimirira nga bwolabye wejaka kola kikuga kulaga nagana gwange si gugo gwa ofiisi wagujjewo okuba ogugwo ndowooza okiraba kibanga bwe naga nti nze baguwadde nze kati nga bw'owulira nti ayogera agamba nagwange meaning atadde feeling muki musango mu kifo kati feeling eyo muganda afaye agambye lunaku lwange lwakweraga lwakwemulisa kale yebale
okwemulisa. Simanyi, siri mwogezi wa ludda lulamuzi. Tuli ku mukutu gwa Beyond the Newsroom. Nkwebaza n'engamba kyokola kya mwendo mungi okubeera ng'otugoberera. Nzadde niyo okutuusaako ensonga. Mbeebaza nnyo obutandekerera akadde buli mboozi gye tusaayo ne mugigoberera. Tusinkane nga Mukama asiimye. Mbeere bulungi mmweraba. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.